Olubereberye Ssuula 38 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo olwatuuka mu biro ebyo Yuda n'ava mu baganda be n'agenda n'abeera n'omusajja omwadulamu erinnya lye Kiira. Yuda n'alabayo omuwala Omukanani erinnya lye Ssuwa n'amuwasa. N'aba olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi. Yuda n'amutuuma erinnya Eri. N'aba olubuto nate n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Onani. Era nate n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Seera. Yuda yali mu Kezibi bwe yazaalibwa. Yuda n'awasiza Eri omwana we omubereberye omukazi erinnya lye Tamali. Ne Eri omubereberye wa Yuda yali wa mpisa mbi mu maaso ga Mukama. Mukama n'amutta. Yuda n'agamba Onani nti, "Twala nnamwandu wa muganda wo Eri omuwase, nga bwe kigwanira oddizeewo muganda we ezzadde." Onani n'ategeera ng'ezzadde teririba lirye. Awo olwatuuka bwe yeegatta ne nnamwandu wa muganda we, amazzi agazaala n'agafuka wansi aleme okuwa muganda we ezzadde. Ekintu ekyo kye yakola kyali kibi mu maaso ga Mukama, n'oyo n'amutta. Yuda n'alyoka agamba Tamali muka mwana we nti, "Beerera awo nnamwandu mu nnyumba ya kitaawo okutuusa Seera omwana wange lw'alimala okukula." Yayogera bw'atyo kubanga yatya nti Seera naye ayinza okufa nga baganda be. Awo Tamali n'agenda n'abeera mu nnyumba ya kitaawe. Ekiseera nga kiyiseewo, mu Yuda muwala wa Ssuwa n'afa. Ebiseera eby'okukungubaga bwe byaggwaako, Yuda ne mukwano gwe Kiira omwadulamu ne bambuka e Timuna eri abasajja be abasalako endiga ebyoya. Ne babuulira Tamali nti, "Laba, ssezaala wayambuka e Timuna okusala endiga ze ebyoya." Tamali ne yeeyambulamu ebyambalo bye eby'obwannamwandu, ne yeebikka olugoye olw'oku mutwe, ne yeewumba, n'atuula ku mulyango gwa Enayimu ekiri mu kkubo erigenda e Timuna, kubanga yalaba nga Seera amaze okukula ne batamumuwa okumuwasa. Yuda bwe yamulaba n'alowooza nti mwenzi, kubanga yali yeesibye mu maaso. N'agenda gy'ali ku mabbali g'ekkubo n'amugamba nti, "Nkwegayiridde kanneegatte naawe." Yayogera bw'atyo kubanga teyamanya nti ye muka mwana we. N'amuddamu nti, "Onompa ki bw'oneegatta nange?" N'ayogera nti, "Ndikuweereza omwana gw'embuzi ogw'omu kisibo." N'ayogera nti, "Onompa omusingo okutuusa lw'oliguweereza?" N'amubuuza nti, "Musingo ki gwe nnaakuwa?" N'amuddamu nti, "Akabonero ko n'akajegereko n'omuggo gwo oguli mu mukono gwo." N'abimuwa, ne yeegatta naye n'aba olubuto lwe. Tamali n'asituka n'agenda n'ayambulamu ekyokubikka ku mutwe, n'ayambala ebyambalo bye eby'obwannamwandu. Yuda n'atuma mukwano gwe omwadulamu okutwalira omukazi omwana gw'embuzi n'okuggyako omusingo gwe, naye n'atamulaba. N'alyoka abuuza abasajja ab'Enayimu nti, "Omukazi omwenzi abeera wano ku mabbali g'ekkubo ali ludda wa?" Ne bamuddamu nti, "Wano tewabangawo mukazi mwenzi." N'addayo eri Yuda n'ayogera nti, "Simulabye," era n'abasajja ab'ekifo boogedde nti, "Wano tewabanga mwenzi." Yuda n'ayogera nti, "Gyetwalire tuleme okukwatibwa ensonyi, kasita naweereza omwana gw'embuzi ogwo, naye ggwe n'otomulaba." Awo olwatuuka emyezi ng'esatu bwe gyayitawo ne babuulira Yuda nti, "Tamali muka omwana wo yayenda, kati ali lubuto lwa bwenzi." Yuda n'ayogera nti, "Mumufulumye bamuwokye." Bwe baamufulumya n'atumira ssezaala we n'ayogera nti, "Omusajja nannyini bino ye yanfunyisa olubuto." N'ayogera nti, "Nkwegayiridde weetegereze ebintu bino by'ani, akabonero akajegere n'omuggo." Yuda n'abikkiriza n'ayogera nti, "Ansinze nze okuba omutuukirivu, kubanga saamuwa Seera omwana wange." Yuda n'ategatta naye nate mulundi gwakubiri. Awo olwatuuka entuuko ze ez'okuzaala bwe zaatuuka, ne kitegeerebwa nti agenda kuzaala balongo. Awo bwe yali anatera okuzaala, omu n'afulumya engalo ze. Omuzaalisa n'azikwata n'asiba akagoye akamyufu ku ngalo ze. N'ayogera nti, "Ono y'asoose okufuluma." Awo olwatuuka bwe yazaala engalo ze, muganda we n'afuluma. Omuzaalisa n'ayogera nti, "Bw'otyo bw'owaguza," kyeyava atuumibwa erinnya Pereezi. Ow'oluvannyuma muganda we n'afuluma, eyalina akagoye akamyufu ku ngalo ze, n'amutuuma erinnya Zeera.